Ababaka batula akakiiko ka Paalamenti ak'ensonga z'obuvubi n'obulimi ku mwalo Ekiyindi mu bizinga by'Obuvuma bakulembeddwamu ssentebe waabwe era omubaka w'ebizinga by'Obuvuma Robert Migadde Ndugwa nga bategeezeddwa ng'ebbanja gavumenti lye yafuna okuva mu African Development Bank nga lino lyali lyakuddaabiriza emyalo 9 nga buli mwalo gwali gwakufuna obuwumbi 2 n'obukadde 7 bwe zitaakola kyali kizisuubirwamu. Eno looni emuwezezza emyaka egiwera 7 naye mu learning sites zonna 9 mu Uganda tekuliko yago. So kyekiseera tutandika okutaganjula abo abalina obuvunaanyizibwa ku ekyo bavunaanibwe, ate gavumenti enoonye ssente endala okulaba nti omulimu guno gumalibwa mangu abantu basobole okuganyulwa mu kyalo ekigendererwa. Ensimbi zino zeeyambisibwa n'okukola ekyuma ekikola ayisi olw'okuyamba abavubi okuuma ebyennyanja nga biramu, wabula nga abavubi bagamba nti ekyuma kino kibayambye okuva ekyaleetebwa emyaka 2 emabega. Baleeta kifaananyi baazimba ekintu kyabwe ne bateeka awo tekikolangako n'omulundi n'ogumu. Ssentebe w'omwalo guno Michael Mbowe agamba nti beeraliikirivu kubanga omwalo gwolekedde okuggalwawo olw'obutaba n'amazzi nga kino kivudde kuba nti balina amasannyalaze agaabasalwako olw'okuba nti balina bbiiru y'amasannyalaze ya bukadde 55 ezibabanjibwa. Kati y'obumeme etugamba tusasule ssente ezo naye tutambudde tugenze mu ofiisi zonna ewa RDC twatuukayo tuyambibwe tetunaba kuyambibwa, chairman 5 twagendayo tetunayambibwa, ewa DFO twagendayo ensonga baziweereza wa komishona baluga baziweereza wa komishona tetuyambiddwa paka ewa minisita n'okutuusa kati tetuyambiddwa. Kigayibwa nti amasannyalaze awo gonna gaakozesebwa mu kuzimba omwalo guno kyokka ne gatasasulwa mu ngeri emu beemulugunyiriza ababaka ku luguudo oluva e Kawolo okudda Ekiyindi ng'enkuba bw'etonnya tewabeerawo kikolebwa kubanga ekkubo liba liseerera. Gavumenti yandibadde etuyamba n'etukolera oluguudo luno ne batuyiyiramu koolaasi okuva e Lugazi okutuuka wano Ekiyindi. Mu kiseera kyekimu abavubi bategeeza abaka nti baagala etteeka ery'ebyobuvubi likolebwemu ennongoosereza oluvannyuma lw'okuba nti eririwo limukubya byayi eri abo abeenyigira mu nvuba embi. Bw'okwata ku muntu avubya obubi ku nkomerero gw'oba n'omusango. Balina n'okusoomoozebwa kw'ekidyeri ekikozesebwa ku mwalo ogwo kye bagamba nti kitono ddala nga kisobola kusomesa abantu na mmotoka zaabwe. Feri tulina ntono era tetumala. Naye emmotoka zonna nga bw'ozirayo eziyimiridde wano ziba zitunuulidde feri eyo. Weeba eruddeyo ennene okujja bagaziye ku eno abantu basigala bakozesa eno kuba kati emmotoka ziizo oziraba ziri mu 10 abantu bawera. Nga wakayita akaseera mpaeka abavubi beemulugunye ku kidyeri ekitono waliwo emmotoka y'amasannyalaze bali teyagala emmotoka y'abaka wa Paalamenti erinnya ekidyeri nga bagamba nti yeebadde yakajja. Bano baagala akulira ekitongole ky'ebyenguudo kya Uganda National Roads Authority Allen Kajina afene ku ntambula y'ebidyeri kubanga kino kye balina ku mwalo guno kiganyegenya. Feri eyunze enjogera amazima ganyegenya. Nsaba Kajina singa alaba amawulire gano alowooze ku feri eyo aleme kufa ku nguudo zino zitasobola kugwamu ng'amazzi. Rachel Nakasi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.